nga Uganda etegekera okubala abantu okutandika mu kiro ekikeesa olwokutaano lwa wiiki eno. Ebigenda okukozesebwa mu nteekateeka eno bitandise okutuuka mu bitundu eby'enjawulo nga mu bitundu by'e Nagojje ekiri mu disitulikiti y'e Mukono baweereddwa ebikozesebwa. Abagenda okukola omulimu guno bali 58 nga bano babadde babangulwa okumala ennaku 9 nga ku bano 5 bagenda kuwandiika, 6 bakulondoola ssaako 2 abavudde mu bitongole by'ebyokwerinda okuli poliisi ssaako n'ekyamakolero nga bano bavudde mu miruko eno okuli Kyanja, Nakibano, Wagala ssaako ne Nagojje. Bw'abadde asiibula abantu bano amyuka akulira okulondoola okuwandiika abantu mu disitulikiti eno Kenneth Ntege abakuutidde okukuuma ebyama, okuwala ebyobufuzi ssaako n'okulaba nga bafunira ddala omuwendo n'ebikwata ku bantu mu bujjuvu. Ekisookera ddala okubeera n'obuvunaanyizibwa kubanga data ono gwe bakuŋŋaanya oba bwino gwe bakuŋŋaanya agenda kukozesebwa nnyo okwongera omutindo ku kitundu kino eky'e Nagojje. N'olwekyo tubagambye babeere abantu ab'obuvunaanyizibwa obutenyigira mu bulimba, obutayingira bintu bye batategeera bulungi, okulaba nti ebyuma bino ebibawadde babikozesa ebyuma bino ebya kapye. Ono era abakalaatidde obuteetantala kufulumya bye babeera bafunye okuva mu bitundu byabwe nga kino kirina kukolebwa mukulembeze w'eggwanga yekka, era n'abasaba okukozesa obulungi ebyuma bye baweereddwa mu kukola omulimu guno ssaako n'okubeera abakkakkamu n'okussa essira ku ngeri abantu gye baganyuddwamu mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo. Bafeeyo nnyo okulaba nga mulire gano ge bakuŋŋaanya bagakuuma nga ga kyama. Because mu bitabo byetubadde tukozesa okubasomesa tubasomeseza ku nsonga eya confidentiality. Oli bwaddamu ebibuuzo bye oteekwa okumuwa assurance nti bino byonna byompadde bikuumibwa nga byakyama. Babakuliddemu okusomesa abantu bano okuli omwami w'eggombolola Dennis Obasa ssaako n'akulira eby'embeera z'abantu Gladys Nakiboneka bannyonnyodde engeri gye babateeseteeseemu era ne babaako entanda gye babasibirira. Kapizi tuzifunye byonna actually tubifunye naye ebikyabulayo tujja kuba tubikola ki tubifuna. Enumeration areas 15 b'omulayo yonna kakati abasigadde bataano bonna weebaliwa. Khadija Nanjuki nga ye ssentebe w'eggombolola y'e Nagojje ategeeza nga bwe beetegese obulungi ng'asabye abatuuze okukolagana obulungi n'abagenda okubabala. Katwagala babagondeze omubatuukamu era abatuuze b'e Nagojje bo babalinze bulinzi kubanga ensonga baagitegedde. Babakulembeze ab'enjawulo basiimye abavubuka okwettanira ennyo enteekateeka eno nga baweereddwa emirimu, basabiddwa okukozesa obulungi ssente ezinaabasasulwa nga bazongera mu bizinensi zaabwe okubaako bye batandikawo. Ndi musiimu olw'ekyo kisooka kindaga nti kyamazima tulina abaana abasomyeko, abaana abagugumiza bwako okukola emirimu n'ekirala kizimba ekitundu kyange. Guno omukisa ogwazze ogw'okubala abantu ate abavubuka mu Nagojje sub-county abatini ababadde bakwalifayinga okubeera nti bagenda gaziya mu nnyingiza yaabwe. Paul Kaweesa yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.